Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslims abatali basira muli mutya mugamba mutya era how is your life? Nze temunyiigira. Anyway, mbuuseeko naye nga mbadde somehow busy. Muli mutya eyo mugamba mutya? Guys, how is everyone? Kasubire nti mukola bulungi. Bwagamba nti njogere ekindeese, I'm still waiting for people to come or share my video nifune abantu njogere buli kimu kuba nina bingi ebinnuma, nina points nyingi ez'okwogera kate mostly from this group mwine ebintu bingi nnyo bye mukola ebinyiiza. So kati I need people to first come, invite your friends, share this video to each and everyone. Bajje tukyogereko. Oh, and members in this group you can abuse, but nara ebyo tebindya katusime joy ya mukwano kyoyogedde tekindya. Thank you anyway. Kati guys, assalamu alaikum once again. Good evening each and everyone here. Nze wange wali good evening, I don't know oba naye says wekiri kyengenda okwogerako. You guys, why are you, lwaki muvuma nnyo abawala abali ku kyeyo? Lwaki mutuvuma? Like you stand there, you start abusing each and everyone on social media. Muloza social media agenda batonda. You come in the group, you start abusing people for what reason and why? Why are you abusing girls who abali kubyeyo? Let them work, let them do their work. You never knew kuba bebalina okukulaakulanya Uganda mu biseera ebijja. Banaabana bebalina okukulaakulanya Uganda ebiseera ebijja. Maria Shema, thank you my dear, thank you so much. Go ahead, oyongere maaso. Yafe abalina okukulaakulanya Uganda mu biseera ebijja maaso. So please temuvuma abaana bali ku byeyo. I hope you understand, all of you. Kino ekintu anyway, my point yange is I don't use English, I'm a Ugandan. Please munansonyiwa oba tomanyi Luzungu, just leave my wound, giveeko ogende. Katusime joy. Wow, that's one amanyi.
Shemaitu alikuwa wali amanyi. Okay, I'm Mariam. No, Mase Newton, mukwano. Teri muntu abuka Uganda. Najja ebweru okukola nga musiru. Teri muntu abuka Uganda najja okukola ebweru nga musiru. Ffe abayina abamanyi biki bye tuyitamu okusobola okukimalako okusobola okuspendinga most of the month here. Ffe abamanyi biki bye tuyitamu, of which you most of you tewali n'omu akola akimanyi. So sagala muntu agamba nti nomuvuma abantu abali ku kyeyo just because basiru. Tewali musiru ali ku kyeyo. I will not say that abasigala e Uganda mwe basiru. All of you muli bagezi. Divari Ashema, thank you. You guys. Okay, mugende maaso. Mugende maaso abavuma muvume, but me, I'm on the point. Stop abusing girls abali kubyeyo. Ate point yange enkulu gye njagala okujjayo ye mwana eyafiiridde in Jordan. Yensonga endese kweno chat oba okwagala okwogerako nammwe. Ensonga lwaki you guys mumanyi kintu kimu nti Uganda yokka. I think very many people are dying in Uganda. Every now and then, every night and day, people are dying. You understand? Sagala nnyo omuntu abeere nti sagala nnyo omuntu abeere nga like ali bweru afe. You people mutandike gamba nti it's Arabs ababatta. No Arabs, they kale tebalina buyinza kuffe. Kankyogere bwe nti as a true Muslim, as a true believer. Katusime joyo go simulimu gwange mukwano. That's why I'm here. Senga mbadde ninakola ekyo senga siriiwo. Tam I'm not Omuwarabu. Ekintu kyenjogerako kiri nti Abawarabu tebatulinaako buyinza. Bwe tuba nti tuli baakufa ne Uganda mufiirayo nonso. Uganda teriyo abantu bafa. There are very many people are dying from Uganda. So omuntu afiira mu Buwarabu saagala mugambe nti no Abawarabu be bamuse oba Abawarabu be balina obuvunaanyizibwa kufa kwabwe. No, that is not the main point. Mase Newton, si buli omu ajja e Buwarabu nti afiirayo. You understand? Omuntu aba atuusizza entuuko ye weeba etuuse aba alina okufa. Even though what wonna kambagambeyo ebintu ebimu omuntu byatamanyi byotalinaako okumanya. Tomanya wa ogenda kufiira, tomanya ttaka kiri ogenda kufiirako, era tomanya kiki ogenda kubeera mu future yo. Mukitegeera? So saagala nnyo mubulaminge bantu nti era be batta abantu. No one, tewali n'omu alina buyinza kufa kwa muntu yenna. Saagala muntu agambe nti simanyanga someone in Arabs anonayo ki nga bafiirayo. E Uganda tewali bantu bafa.
In Uganda, I think very many people are dying. You might find someone dying of accident. Ebintu bingi bibeerawo naye ekintu ekituuka nti omwana akimubeereddeko mu Bawarabu, all of you think that ekintu ekizibu omwana ekimutuukirako mu Bawarabu, all of you think just like, oh what is it, so something ebife Uganda nga temubreactingirako nnyo. Naye ebintu ebituukayo eno, you people you react like as if temumanyi nti entuuko eba etuuse. Anyway, someone agambye nti we leave Sherry awumule emirembe. Yeah, it is true, we have to leave her. Nange kinnuma okuba nti no very many people bamwogerako, ate nze simwogeddeeko mu bubi. Ekintu kyenjogerako kiri nti people you should stop. Tulina okulekeraawo okola tulina okulekeraawo okulowooza nti nno Abawarabu be batta abantu. The Maria Shema siri wano ku love era siri wano ku kintu kyonna. You understand? That is it. Ndi wano kwogera ku mulamwa era byetukwatako ffe nga ffe. Ensonga lwaki ndese egamba nti why are you abusing people ate olumaze nengenda ku Sherry. Lwansonga in this group I'm seeing very many people nga muleta points nga muvuma oyo omuwala, yet she has already gone. Obuli woyita 1 week 1 day ogenda okusanga ng'omuntu akola ki. Sharif Musa, thank you. Go ahead. I'm sorry for you who is from Zambia. For me, I understand the Uganda more. Hope you people mutegera my point. Tulekera omwana abendi muleke awumule mirembe. Mukitegera cause she has gone. However much she misused her social media, like abusing people or like nenga ebintu ebimu byakola. I know you people from opposite side neka twine ekizibu kya Bobby Wine bebe cool wallahi Allah tusasire naye nga kyeŋŋamba mu eyo point kiri nti tuve mu ebyo ebya opposition. Omuntu agenze she has already died. Tuyina omwesonyiwa. Stop going on her timeline to look for things to complain about. Mutumwerabire. Yensonga lwaki I'm here, you guys. Banaye mulemeza omwana mulemeza on social media. Everybody's abusing her. I know most of you muri on her side. Naye most abantu abasinga mwakoze eki kino ekintu mwaganyo kitegeera naye nga ensonga enkulu eri nti mulekera ovuma kale like you guys stop abusing people. Look at social media. Kino ekintu tulina okukikomya tukirekeraawo. Bino ebintu social media tugenda kufa. Tuleke our accounts nga ziri open. Each and everyone can use it the way how he or she wants. Twesange nga ate mumanyi most of you girls abasiraamu kambagambe ekintu kimu. Olaba bwe tufa account yaffe ebadde ey'emirimu emirungi. Account yaffe
gye tukola when we are still alive. Emirimu gye tukola when we are still alive, eyo account eggwalwawo, then wa opening account ebintu ebimu bye tulese. Essaawa eno we are living, we are tufa tukyali baana bato, nate ne tuleka social media nga kuliko ebigambo ebivuma abantu always. You understand? Omuntu agenda on your social media, abikule your account, atandike okusomayo what your posts walinga opostinga. Wallahi whoever buli muntu, like the way how they have done on Sherry, baleeta gundi egyo emisango giba gikuggulwako. You understand? Tufune okwebuulirira, tufune amagezi agatumala. You people, Namugera Hadija, thank you so much. No problem with you, okay? Gwani. Mundoza mutegedde point yange, whoever buli muntu yenna oli wali ng'olimu oli musiraamu ng'okimanyi, learn how to use your social media. Don't abuse people through social media. Lwansonga social media, you're going to die. Then after dying, ebintu byo posting, manya nti no everything which you are posting on social media kisigalako. Buli kintu kyo posting on social media manya nti kisigalako lubeerera, and you will never delete it. So let us use social media in a very good way. People who are abusing girls abajja okukola, abajja ku kyeyo mweddeko, kubanga eno tejja musiru, ate n'ekirala, they are the people. This is tomorrow's future. Tomorrow people agenda okulaakulanya Uganda. Guno mudaala gwange, Namugera Hadija, guno mudaala gwange, listen being indi ku kyeyo. Ate nga this is my second contract. I think you can, you've understand, you've got me in the second contract yange. Chimanyi bulungi Uganda teri kiriyo. People in Uganda mudani ne muvuma abantu, naye let someone we tudde Uganda ngewe twagireka wekyali, just mwina mumwa just bwasami always, naye nga temwina kyemulize kambagambe, temwina kyemuli. So muleka abaana bavudde Uganda ne bajja okukola, mubaleke bakole mirembe, temubakyokoza, temubayiikiriza. Agendera ddala todda. No, I was born on Friday. I'm not. Yes, mpozi kati di Maria Shema weddeko ku bigambo byo by'okozesa, my dear. I'm not that kind of woman. I'm someone who is respected. However much no wakakola come, it doesn't mean that you make your own life. Namugera Hadija, you make your own life. Now you get a bikulumanga. I think you can understand. You people with them, I don't have seen
Oh, subhanallah. Oba tolina budde bwa corona, go and sleep. Oba oli were employed, yafa ku mudaala gwo. Beauty terina kyekola, era for me, I don't compete in beauty. Bwagamba nayogera hadi yogera byotegeera. You never knew oba oli mukyuba. I'm less concerned nze kyenjogerako kyeyo cause ayina ekyeyo kiri so kirimu emiteeko mingi. Nsamba Wilberforce Creek ayo. Yeah, your Wi-Fi, you're free. I think I knew okibeerako paka last. Namugera Hadija, kyekikuluma. Just talk about it. Kubanga ndaba ebyokola toyina. You guys. Wano ndaba abamanyira okuuta zitooyi. Rabbi astaghfirullah.
Ciao.